Isima All Access jajja uchuli oluvanyuma lw'okusula mu kkomera ekitalo kiro kimu olunaku olwali akomezeddwawo mu kkooti naye wano ku SMX Media nze aliwo okubeera nga nkuwa clarification ku biki ebigenda mu maaso weebale gwe yasubscribingidda ku SMX Media nti gwe tomisinga information ng'eno ate gwe atanaakubeera ng'osubscribinga information yonna yonna gy'oyagala ku Isima, Keizi, Wako ne Mako abakozi ba Sanyuka TV oba NBS oba Next Media Company ogenda beera ng'ogafuna aneno gwe kyonna okukola kiri kimu subscribinga ku SMX Media nze nkuleetere information gwe mulimu gwange gwe atasubscribinga nga bami subscribinga gwe asubscribing edda bambi weebale nnyo weebalire ddala olunaku olwaliro zibadde musawa nga meka seawo musanvu awo nsuubira ziri abadde awo musawa nga musanvu Isima All Access baakomezeddwawo mu kkooti nenamo okubeera nga akomezeddwawo mu kkooti ekyessanyu ekiriwo nti bamaze ne bamuwa bbeeri olunaku olwaliro tagenda sulayo mu kkomera ekitali asuzeeyo olunaku lumu Isima nno tulazeeko mbu yes amagye kyaleka olina amagye olina gwosuzeeyo kiro kimu naye nawe singa bakutwaddeyo ku lunaku lwakutaano that means weekend kooti tezikola that means obadde onakomawo nkeera naye byaba Keizi, Wako ne Mako ngenda beera sinago nkuwa updates ki ekibaddewo exactly bo babawadde bbeeri oba tebanaba kubeera nga babawa bbeeri nono Isima oluvannyuma lw'okumuwa bbeeri bagisetinze no ku miliyoni 10 naye nga si zaabuliwo okitegera bayinza okugamba mbunira gwe okuwa bbeeri otwagala miliyoni 10 naye nga zaabuliwo ng'onasooka zisasulayo olyoka ofulume waliwo oluusi okugamba munya gwe twagala miliyoni 10 naye nga siza buliwo so Isima ye bamutadde ku bail naye nga alina kuddayo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 15 olunaku ndwesunze kubanga kirabika ngenda kukola live nyinza okukola live ku olunaku basa ekyo ngenda kuleetera exclusive genda ku kkooti ya Buganda Road nsobole okubeera nga nninda kubanga kinene ekintu nange kinkwatako ng'SMX no Isima All Access ye blogger w'abajanali uli anombo ye blogger w'abajanalist naye SMX ye president waba bloga nanti omanyisa agagira ye president waffe ba bloga munange kati munange yabeera bali mukubera ng'emisango giri mugenda maaso that means nze nga bloga kinkakatako ate ne ba Keizi nabo bakola omulimu gwe gumu ng'ogwaffe baleeta information oba entertainment information oba olugambo ate nange kyenkola so nina okubeera munange tomanya nange God forbid sandyagadde nange kigi tomanya just in case nange basobola okumbeererawo in one way or the other nange ngamba beereddewo so information yonna yonna ne clarity yonna yonna ogenda beera ng'ogijja wano ku SMX Media olw'ensonga ife tugenda feffeta buli wamu teweetaaga gwe kutambula ng'ogenda ofeffeta for information nedda fe wano ku SMX Media tugenda feffeta information tugikuleetere gwe kyolina okukola ku subscribing wano ku SMX Media updates zonna zonna zigenda kukusanga awo ku semuyo w'otudde amani eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media sign out.